Ewooma mama ewooma emmere ya ajati ewooma ewooma mama ewooma emmere ya ajati ewooma okumanya ajati afumba akusikira n'akabuza amazima ennyama agabana nnyingi totoma tukomekaawo oluyimba ava ku kyo luwandiika oluyimba bingi kubanga nalina omukazi ali afumbira akamere eyo naye nga ajati nafumbira bulungi akanyama. Wawandiika ku mmere yennyini oba eriyo hidden meaning eri emabega eyo? Nayimba ku mmere, nayimba ku mukyala era afumba emmere. Lwaki mutima gwagala wakana? Era abasinga bawakana naye nayimba ku mmere. Oli wagamba nti oluyimba olulimu obuseeguseegu oyinza mwana kuloota? Si lwa buseegu, lulimba lwa gospel. Lulimba lwa gospel. Ndabika ekigambo gospel kye simanyi. Tuyambe tumanye ekigambo gospel mu Luganda kitegeeza ki? Gospel? Lulimba lwa ddiini. Ofuna okutiisibwatiisibwa okuva mu nkambi? Nakufuna dda nnyo. Nga bagamba ki? Era essaawa nyinza okugamba nti nno ne gwe nayimba naye oluyimba olwo essaawa eyo ntaliwo simanyi gyali. Nagezaako mufuna yabuze. Simanyi kigenda mu maaso. Ekyobola nti ntabye simu. Oba ye yalidde n'agamba wayi nyama ntono okayane kuli. Tasobola. Nagezaako noyajabeera yambuzi. Olinamu okukkiriza nti bamutiisizatiisiza n'agamba n'okubanga bamuwambye. Kuba sagala kulimba kigamba ge mazima. Bino n'ebinyuma sonoka amaziga. Biwanvu blood. xpotv to the world. Kale tubalamusiza mwenna abatulaba nze omwana soda tuline abe ku kamera expo subscribing nga commenting ate sharing tuli ku YouTube, TikTok, Instagram ne Twitter. Tuze nate ensonga zineno nazikwake mabega kao abakulu ababiri abalwanira ebyobuseegu abalwanira ebyobuseegu. So omwana ono kyaddaaki mukuleetedde abyeyogerere nakuwa stola abaagiraba ng'agamba omukulu amanyikiddwa nga Gerson Wabbuyu aka Gravity Omutujju mabega kawo yatusuubiza eddwaliro naye tetumanyi eddwaliro lyakomawo taata oba material ogenda muno nabweru wa ggwanga ng'ali ku mmeeri ajja. Anyway tetujja bigenda in details naye ensonga ezirwo yatadde oluyimba baluyita ewooma emmere ya ajati. Ate olwo baluyita bata? Emmere ya ajati ewooma. Kwegamba naye yasalako n'agamba ewooma. Olwo ne lubeera emmere ya ajati. Babuuze. Amannya gange yenze Ninse Menzo yayimba emmere ya ajati ewooma nalimba ne shapu makijambia. Yegwe Ninse Menzo. Ninse Menzo. Erinnya liri Ninse. Ninse Nince. Liba Ninse oba Ninse? Ninse Menzo. Ninse Menzo yakayanira oluyimba olwagamba lulwe. Ate nange ku byeyampaako bye nakulagako biraga nti lulwe. Oluyimba alukolera? Oluyimba nalukolera Mengaawo. Studio bagita bateyogerwa. Studio yawo, studio yaffe. Mulina studio? Tulina studio almost. Lutuuka utya mu mikono gya Gravity gwe mukulowoozaako? Gwa Gravity oluyimba nalutambula 10 nalutambulako. Waluteerawo? Naluteera waka. Ku platforms ko waluteeka oyinza okugamba naluteeka ku boda ne baluvuga kyalo ku kyalo. Ogamba nti naluteeka ku TV naluteeka ku radio. Oluyimba gyali ku YouTube gyali ku TikTok buli omu wonna. Osaakinga? Osaakinga Mukunja lupeji ya Mukunja. Oba Mukunja yatunda oluyimba lwo n'aluwa Gravity. Mukunja sajja w'amaanyi nnyo. Era yanyamba. Tewewoomya oyogera amazima kayinza okuba akali munda muli eri omusajja akulyamu olukwe n'akwata oluyimba n'aluwa Gravity. Tasobola ate nga luwayo ate nga oli ku YouTube. Sitega gye balusanga ne lubanyumira ye n'akuba bbanga. Soko otubenga tuyimbiramu katini ku luyimba olwo ndoke nkubuuza ekibuuzo kyange kinjaga okubuuza. Ewooma mama ewooma emmere ya ajati ewooma ewooma mama ewooma emmere ya ajati ewooma okumanya ajati afumba akusikira n'akabuza amazima ennyama agabana nnyingi totoma tukomekaawo. Oluyimba ava ku kyo luwandiika? Oluyimba bingi kubanga nalina omukazi ali afumbira akamere eyo naye nga ajati nafumbira bulungi akanyama. Wawandiika ku mmere yennyini oba eriyo hidden meaning eri emabega eyo? Nayimba ku mmere, nayimba ku mukyala era afumba emmere. Lwaki mutima gwagala wakana?
era abasinga bwakane nayimba ku mmere oli bwagamba nti oluyimba olulimu obuseeguseegu oyinza mwana kulota si lwa buseegu lulimba lwa gospel lulimba lwa gospel ndabika ekigambo gospel kye simanyi tuyambe tumanye ekigambo gospel mu Luganda kitegeeza ki oli gospel lulimba lwa ddiini luwana mutonzi kuba gospel nayo ddiini weeritendereza okusinza n'okuwaana obukulu bwaki bw'omutonzi olwo luwana mutonzi luwana ddiini bwe bityo besides olwo lwewandika mpayo ennyimba endala zewayimba emabegakaawo nnyimba endala mu birundeka ennyama era lwenyini nyimbiramu ennyama mwana muwala ogabudde baaba omugabi ogabudde baaba omugabi agaba ennyama ogabudde bangi omugabi lwaki buli otandika oyimba banno baseka sooka onziremu lwaki banno baseka anti baaganya ennyimba z'ennyimba zibanyumira kale tukube ennyama agabudde baaba mwana muwala ogabudde baaba omugabi ogabudde baaba omugabi agaba ennyama ogabudde bangi omugabi ogabudde baaba omugabi agaba ennyama kugamba era ali owaana katonda awo kuba gugambye oyimba gospel nalo gravity yalubba lwe yasooka okubba nawe olwoka video kenaba ogamba walukolera wa enobits osobola ogamba nti enobits yakirimu because ndinaluka mu studio ati gravity wakolera woluwulira engoma buli kimu lufaanana n'olwa gravity buli kimu kyekimu bwe kyanganzaalibwa sirabanga ennyama eriyo obulungi olwasooka bwe yalubba akolawo ki nagezaako nnyo okulwana nsonga ziteeke mu mateeka naye nga olibapuka mituwa na ssente nenemererwa era ate okugezaako omwakisa esinga omugambe blood okumutuukirira maaso ku maaso omugambe neki oluyimba lwange walubba agezaako munoonya tanoonyezeka kuba muzibu atya muzibu si mwangu yazina ensonga nzibu azinwat talabika olina following protocol omufuna kyangu ne kati wemusanga omuntu ng'akoze ekintu ng'ekyo womusanga omugambe ki omugase wabbi akayimba kange akolera eki either kajjeeyo bansasula kanedda kati olwaleero wazze mu mawulire oba ombuuziza akole ki wazze mu mawulire ng'okaayana ku kyoluyimba lwoyagala akole ki gravity njakuluyimba lwange aluleke oba mpemu sente alwesonyiwe oba akuwemu sente oyinza musaba sente because nti bo benyini bankubira essimu nga balwagala bakubira nako bankubirako gravity yennyini ye kenyini yankubira ngamba nduveeko kade omu ku baana be anti nkunyumiza story omu ku baana be nankubira nangamba oli mulaga sente mmeka kale gwe nyimba naye bamutasha kwema kijambia kuba tuyimba dio kati ye nabagamba twaga milioni 4 mu luyimba fe tubagamba ziko milioni 4 nabagamba weziba milioni 4 tukenda dubba lwa mpaka oba mu luveeko ku force ninga mwaluseera nnyo oluyimba lwa gospel gospel music tebatera mu kyogamba ekisala n'oluyimba olwo nga nduvuddeko anze duka mune concert ya milioni 4 oli muwandisi wa nnyimba mpandiika wali otunze ku nnyimba situndako oyagala owandikira abantu njagala oyinza muguza luyimba sente meka oluyimba olinga ayagala omuwandikira okusinzira ku byayimba n'oluyimba olwe ze style ze ekitegeeza gwe ennyimba gy'oyimba ogwira ddala mu gravity lwaki tokyusa ennyama mu birundeka weeyitabiza zonna siba ziriwo ezityo nyumiramu weeyitabiza weeyitabiza nawe lukuspaza oyimba ate nga tutende lukulumisa namugereka ddonda ali waggulu nnyo lwaki weeyitabiza nkuyita weeyitabiza olyemba n'empisa mu bantu polo lwaki weeyitabiza awo twategedde dda gy'olaga lwaki oyimbira mu layini ya gravity si gwa mwesonsa omanyi let's say mbwe eri awo enjala ejjuluma ogikokonya akanyama gwe wooloberamu ebegenda kukolakakula lwaki otambulira mu style ze kuba gravity yatukuba ennyimba eziri mu layini eyo kwepiica ennyama biki andi kati gravity ensonga lwaki simanyi lwaki nange atambuliramu because nti nayimba omuceere mu nyama ensuuna ekimanyi gravity azze ayimba omuceere wonna azintaluyina naluyimba kapera kankoze emabega gwani akuinfluencinga muyimbi kigwolabirako mu Uganda neeno yakusikiriza oyingira endongo kamiliyoni nga si wa gospel nze sirina gwe nfaanana nyimba kyange
ya nigasi wali omuntu gwagamba nti gwenzikiririzaamu kamiliyoni oyimba kikyo ne Gravity akulemeddeko nyimba kyange Gravity bwakera ku makya n'agaana okuwa ssente oluyimba n'agaana olugjayo ozaako ki sina kyenzaako newe ndi paka nange opika olwange n'okwogera amazima ofuna okutiisibwatiisibwa okuva mu nkambi nakufuna dda nnyo nga bagamba ki era essaawa nyinza okugamba nti nno ne gwe nayimba naye oluyimba olwo essaawa eyo ntaliwo simanyi gyali nagezaako mufuna yabuze simanyi kigenda mu maaso ekyobola nti oba yeyalidde n'agamba wayi nyama ntono okayane tasobola nagezaako noyajabeera yambuze olinamu okukkiriza nti bamutiisizatiisiza ye n'agamba n'okuba nga bamuwambye kuba sagala kulimba kigamba ge mazima bino nembinyuma sonokaaba amaziga biwanvu blood nakulabye ng'okaaba mwana neŋŋamba lwaki mukaabira gospel kuba omwana yangambye kale ekyewunyisa ennyimba zebakayanira zonna za kiseegu osobola mwanukula otya oyo si za buseegu zirina kyeziyigiriza luyigiriza atyo nyimba z'abantu bakulu zirina kyeziyigiriza nawe okiwulira ajja ti yafumba emmere eyooma n'enjigawo kyawo okusiima omuntu afumba emmere bajje bamuguleko ate kikomo nyisitani gwabiteka nyini muluyimba olwo wenaluka namuyimbako by the way wamuteekamu ya nga lugwe otya imagine ejagula emmere naye alina ajja agimufumbira ni kyanneewuunyisa oba gwamusikiriza omusikaasika omusajja osinga akubbe kuba kati omusajja akubbye olusooka olwokubiri omuwadde ne mention nze byanzigwako n'ekyo ebyo Federation yatugamba egenda kuyamba okulwanirira music industry ye Uganda omuli copyright ne kafunkunali kuba kati ensonga ze muliko mwezigwa waliwo tuddekaawo n'ogamba nti kanoonyeko bwana Edirisa Musuuza mulopere nti abayimbi b'okulira batuyisa bubifa abayimbi abakatandika bwena ngezaako bano yani bakyambuze ng'omwenti upcoming amaanyi gaba matono access ekulemye genda ku National Theatre waliwo office eri mu Gundi mutundwe baavaayo waliwo kirowoozezaako mbadde simanyiyo tomanyi bayimbi tolina kibiina kyonna kyonna muwoli kyoyimbiramu nze nyimbanga nze omuntu ate okwegomba okwegatta ku kibiina kyonna oba tebirina makulu tebirina makulu olina pita ndongole lwaki federation zaffe Uganda zirina makulu ng'ate bwe batugamba bagenda lwanirira kale ekyonso kyeyungako mbadde manyi ekibiina zini nga buli ebibiina bino ebya music ngamba ebitaba abayimbi awamu iyo wendi oli mu kibiina ki sina kyonna kyendimu n'ebyo ebyo mbafunye chance sobola okubeeramu sina bya chance nawule bagamba buli ayagala ajja akole ki byonna era byetaaga ssente nze ndi munaku ndi munaku sijja kukulimba oli mwana munaku ndi mwana munaku naye gula bitanyigiriza yabbi omunaku baako obulaku bubaka bw'omuwanga gw'omunaku baako empaakinga gy'obupaakinga ng'abanaku tukaaba abanaku tukolima mu busindikiro obubaka just kyenkumeza nga ngamba gula bitensaba ove ku luyimba lwange oba mumpesene mu luyimba olwo otherwise sigenda duvaako nenda dupika nange paka mwenna mupike fenna tupike oluyimba olwo badde olusuubiramu ki ennyo kuba ndaba olulemezaamu nnyo oluyimba olwo bwe nalukola waayitawo nga wiiki batandika oddufuna nga bankubira amasimu olaba bulungi kati nemba nga mpapa tikitoka sente balukole aivo yalukola aivo official yasuka nantula ku page ye ya tiktok aivo nankubye essimu ng'akaaba ngamba nti nno Gravity amugambye oluyimba alugyeyo ebyaddala byegamba bya ddala bulungi aivo wangati nemugamba ate saakuwa ssente ola bulungi naŋŋamba sente nezikuddiza aivo nanziriza ssente nga buli gwempa ssente akola oluyimba bamukubira essimu omulala gwewaluwa nga tiktok amaanyi mumanyi gwe naluwa kididi nero ku page kididi muyimbi si tiktok janyiza abantu ate neyanyamba muyimbi banja banyambako Mr. Mukunja atasera neyanyambako nalunterayo era lukyaliyo era singa terwaliyo ku YouTube ya Mukunja n'adenda wakana naawe naye ku YouTube ya Mukunja lukulaga lwa mabega neyange gyeruli mbits YouTube channel bagita mbits yange Ninse Menzo tulina eri official ya babiri bagita mbits yeye kulo ya muyimbira omulaja nidde bwataluvaako nange ne yadupika paka totidde emboko nampi
wendi enseera bannange ejja kwogera amazima naye bw'oteeka ennyimba ezo ku minzaani olulwo n'olulwe ye toluyimba lwange yolutaata bwezibasinga bbiri zenkana uliriza bulungi kebe message kekibe kini yatta message yo eyiye message ki eyiye tekwalagana yange kitegeeza nti wekwalaganya mu kolansi ne biri off topic otendereza mutonzi yayimba ku birala nnyo mu verses kale gwe nnyimba zo ogambye zeetaaga oluyimba naye oluyimba tetugenda zikuba olwa gravity sobola nalwo kuba olwa copyright okitegeera so gwalwetaazi ngaoyaga comparinga olwa Ninse Menzo n'olwa gravity genda olulabe oluteeke kuki olulwo minzaani nalindukubyeko so osobola n'obbalagirira gye luli ne balusangayo just ogenda ku page y'omukunja ataseera n'otekamu emmere ya ajat olwa gravity lunoonye ku mundongo wakamala mu bangasi myaka 5 ndi mukulu mu ndongo ng'omanyi ensonga za ssente tubayo mpolampola nga tupika mpolampola owangaalirawo wembeera ntebe gy'ova n'ojja mu kibuga Kampala nno n'empi kuba gravity abeera mu Masindi saba ova entebe n'olinnya n'ojja ono n'ebikonde mwana w'entebe gye watandikirira n'okuyimba sinatandikira tandikira mu kibuga wakati mu Kampala yes embeera yetu kyusa n'ojja n'obeerako awo n'obeerako eri lwaki tosiibula abakulaba ne tuva wano bannange abandaba mbaagala nnyo yenze Ninse Menzo ow'omuceere mu nnyama emmere ya ajati weeyitabiza yenze Menzo gravity yabya oluyimba lwange njagala aluveeko otherwise wendi paka nga budde ku luyimba olwo n'ekirala bensaba mbadde nsaba Mr. Tata Edikenzo oveeyo nyambe okuzina ensonga jajjalagaddi mukunja ataseera wanyamba taata mbadde nsaba era oveeyo muzina ensonga onyambe mukama wange mukunja nno naye alina ensonga ze kuba naye bamubbira oluyimba lwa paka kuwulira bubi mukunja nze mbimanyi byonna naye yabinnalaba ye yazoganyako kaawo nambaye n'abyesonyiwa nagamba waayi akusinga kubya gw'okutte era mbadde nsaba mukunja ataseera Mr. Oveeyo taata onyambeko okuzina ensonga oyogera amazima kuba amazima ogamanyi gonna nakubira nonyamba ku luyimba olwo n'olunteerayo era nsaba Oveeyo taata onyambe mukunja oyagala yakuyamba ati mbadde nsaba agere agambe ensi kuba amanyi ensonga zonna olimba gye lwava buli kimu togamba amazima goyogedde waneeno go tebasobola gategeera tebagakkiriza mukunja nsinga eddoboozi kuba nsinga amaanyi muyimbi munene ku nze mateeka yo tosuubira gendako mu mateeka kuba waliwo bayidewo yateeka ne comment mu comment section n'agamba lwaki togenda n'omuwaabira byonna byetaaga ssente siina nyambako kyova ndilwana kyensobola nga upcoming singa wefuna nyambako mba neyanziza kale tweyanziza gwe wenna tulabye okuva we twatandikidde asitole eno osobola ogisharinga n'ogiwaako ne munno gwalumirwa generation eno ey'abaana bano abakatandika oyimba bambi n'ogattako eddoboozi ly'okubayimbi kuba gulafite ndowooza gufuuse muze siwusa akawulira gwe wekka nyimba bbiri abantu bavaayo gwe yakakubbira bbiri kuba olwa teyalukola lwaki tomwegattako n'ozimwandikiranga kyeŋŋamba ensi wabagala endongo eno gwe nyina nyingi nyina enyimba nyingi ezigwa mu kusuuta omutonzi zonna za gospel nyingi gravity Omutujju ate okolakola bo naye sina buzibu nemutendereza omutonzi sina buzibu kuba nekyemmanyi ayimba za gospel ate bugembe yayimbazi ayimba za nsi bugembe yayimba ez'ensi mumuyimba za gospel lwaki tetubeerekereza kuba gye tulaga tugenda kwonoona wabula ngenda kujjukiza bakadde baffe aba El Shaddai Money Service International bagenda kutambuza ssente zo okuzeetoloza ensi eno yonna bakubireko enamba yaabwe eri awo wansi basindikira obaka ku WhatsApp bali South Africa esente bazeeta mu Uganda bazifulumya nozeetoloza ensi eno yonna mwabali South Africa baŋŋambye babaleetera ne saaluuni babaleetera ebintu bingi nnyo basobola n'oku ebyabakyala bimanyi kusala njala kusiiga byonna bakubireko ogende teri ebyo mbw ate simanyi olimi South Africa simanyi ki balina ennimi zonna gwe munauganda toddaga kuzungira mu South Africa bakubire ogendeyo ensonga etambule bulungi babayita El Shaddai biki restaurant balina n'emmere emmere ya ajati ya mama nachi tesutegende yamwe wanu mutonzi balina ne El Shaddai restaurant gendo oli ekimere mwababeereyo mu nsi z'abazungu ne missing emmere yaffe yene Uganda
bagitwala yonna okugeza omusajja ono yafudde yabadde e London muzeeyi Sekasamba Pascal naye yabadde awa ab'ebungereza emmere ennansi so nammwe mugende eyo pozi n'aba Cambridge Junior School bano baweerera abaana omwana mutwale ku ssomero bali kumpi wano kumpi Matugga kumpi ebeera mu kibuga wakati kilomita emu okuva mu katawuni k'e Matugga omwana kasa omutuusa ku ssomero totwala bitanda simanyi njeyo mufaliso bitabo peni uniform byonna abisanga ku ssomero omwana ava ku ssomero ng'asobola okuba buli kivuga ekya music asobola osamba akapiira asobola owuga asobola obbajja ng'alinamu ekintu ky'omu mutwe ky'amanyi so ddukambira ow'ekisulo wadde dekeya naawe asobola oteekayo omwana n'amala ebbanga lyonna naddamwe bankuba kyeyo omwana omuteeka ku ssomero n'owangayo kasente Ninse Menzo tumira ku mukyala eyo omukyala gyali mwagala nnyo mwogere erinnya omukyala wange gyali basi wakanyire tuli kuwakano bajali bataliyo nkugambye gwe mwogere erinnya ya nkwagala nnyo omukyala wange bamuyita Hawa mama w'abaana Nalongo omwana w'omusiraamu gwotendereza era ennyimba eziwaana Katonda enewe fe tuva siibudde mukaa Katonda omulungi abatukuumire xpotv to the world.